Kireva je aina talent eyaddala ate muyimbi nnyo ali creative. Ndowooza n'okutuuka okubanga ali mu mbeera bw'etyo. Alabika yali threat eri abantu abamu ne bamutya ne batandika omukolako ebikolobero oba okumulemesa okuyimba. Nange nga bulaba bannemesa Kireva je takyakubwa. Ebyaddala Kireva je ekigambo kimu bibiri. Yesu. Kakati bwe twali tukola olimaze yaŋŋamba ekituufu baali bandoga. Ne kati mpulira nga nasumuluddwa. Kireva je afuna vibe okusinziira ku ngoma eriwo. Ekyokubiri ye tali nga baneeno mu freestyle. Akwata peni n'abiwandiika ku lupapula. Sebo sooka osumulula eddoboozi. Bino byenkwagala eriyo gwe kiruma sigenderedde. Nange byonjagala eriyo gwe kiruma. Bajja nakwetuga byetwagala nakuba tebitama sigenderedde. Muli bakunywa butwa gwe njagala nga yakuguka. Ye Jona M. Ovaawa? Mva side zeruwere eyo woyita n'ogenda ekiwoko. Kati bannaluwero kiggwa kitya wano. Wakati mu mbeera ani abaasenguka. Gwe naye omusajja bannange Lutalo Jona tasobola kyusa mu ttooni. Kakati kiringanga bw'onoogamba tirujja toddamu kwogera bw'otyo munnange bw'oyogera onfaanana oba ofaanana gundi. Abawagizi ba Lutalo bakugamba ki gy'oyitira? Ekisooka nze siina Lutalo lwonna lwenina ate okuyimba nga Lutalo oba okumufaanana nange basooka kukiŋŋamba nali sikimanyi. Gwe kitonde Katonda kye yasooka okutonda ku nsi eno era yasooka kutonda lususu lwa fesiyo n'akola ettungulu. Yasooka kutonda kayindoko n'akola eryenvu. Olwo n'abumba amannyo golabayo akola amasanga kale raba lwaki tosooka n'ojjako ewaga mu kyuma bulungi bwobwo ne tubujja mu kafotokopi tegeeza ne tuzalayo abaana nga lwagalire byonna n'ebikwetogota omukwano ng'ogususa ebirungo mugweke wanza talaba kikondo jangu otyo toyambala kakondo sekulina ntidde bakondo. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babeere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Kale nze lujja omulungi atulaba ndi ne Jona M producer. Tugenda kuba nga tufunamu Emboozi nga nyimpi naye ng'ate eri ku mulamwa. Okusookera ddala Jona M tusooke n'amaloboozi tusooke na byokola. Kuba byokola bingi. Tutandikire ku byenkola. Jona M producer. Essaawa eno yakola music n'owa Kireva je gwomukola so ekiri? Kireva je namukoledde hit. Wamukoledde akayimba kenda ku TikTok. Ddogo lyafuluka. Gwe wakakoze. Ze nakakoze. Tusooke tugirewo ddala Kireva je. Kireva je ajja mu studio. Kireva je bankubirako essimu twagala kukola bwali budde bwa kiro n'esooka ngamba naye abavubuka bano baagala kujja kiro kukola ki? Omanyi ennaku zino neraliikirira nnyo ekiro engeri gye battaddaniza ono ne ngamba ekiro banjagaza ki? Ne mbaga mujja kudda emisana. Kati omanyi abavubuka baba ne studio nnyingi ne ngamba bajja kgenda ewalala kambaleke. N'alemerako naye ng'ayagala kujja wa Jona gw'ayagala amukolere. Ng'eddogo lyafuluka oluyimba luli mu mutwe lumwetooloola. Yali alina kakola nsaako kokka. Eddogo lyafuluka. Kyokka ekigambo kye yali alina. Kati olumulufula mutya oluyimba. Najja ne tuyiiya track, yajja emisana. Bannamuwa program ya misana. Najja ne tuyiiya track
ne yeetala n'adda mu nsonda eno n'adda mu nsonda eri ng'awandiika bwe tumuyambako kino na kino luyimba ne lufuluma. Kireva gy'afuna vibe okusinziira ku ngoma eriwo. Ekyokubiri ye tali nga baneeno mu freestyle. Akwata peeni n'abiwandiika ku lupapula. Amanyi owandiika? Simanyi naye nze namulaba awandiika. Ye yamanyi by'aba awandiise naye nga ye awandiika. Kisajja kiri kiti ekyo mu studio? Omusajja oyo nno wa mutima mulungi, talina buzibu. Nga bw'olaba abavubuka n'ogamba abavubuka asima bakola bino beefuula ali hambo nnyo Kireva gye oyo gw'olaba. Talina mutawaana. Yava kubikubwa. Kireva gye takyakubwa. Ebyaddala. Kireva gye ekigambo kimu bibiri. Yesu. Kimu bibiri Yesu. Kati oluyimba luno Ddogo lyafuluka. Gwe muli we yali awandika ebigambo bino nga abiyimba. Olaba biva ku mutima abijja ku ki? Kakati bwe twali tukola oluyimba nze yaŋŋamba. Ekituufu baali bandoga. Naye kati mpulira nga nasumuluddwa. Nasumulukuka. Ndowooza oba yali yakalokoka. Naga kati nasumuluddwa mpulira Ddogo lyafuluka. Ye tayito ng'emusiiwa. Ne tukola oluyimba. Mwalukola biseera ki? Twakalukola myezi 2 mabegako awo si wala nnyo awo. Mu mwezi nga gwakuna. Abantu hiti bagiwulidde dde oluwulira oluyimba ku ground. Luyimba baba ludduka emisinde. Nze buli wentuuka natuseeko mu kibuga nadde nina kabbaga kennoonya. Olina nga ye gwe producer Jona nti ye. Wakubidde Kireva gye oluyimba wamuzizza. Ne ngamba olutambula. Kasita abantu ku ground babeera nga bategedde oluyimba. Wakati mu mbeera byonna weebiri tumwogerako kino na kiri afunyemu ka hype akaliwo. Jona gwe ngeyalaba ku talent ya Kireva gye bagwa akolaganyeko ne Kireva gye. Muri ki kyoyinza okugamba abantu kiki tutalina kubuusa maaso gyali? Kireva gye alina talent eyaddala ate muyimbi nnyo ali creative. Ndowooza n'okutuuka okuba nga ali mu mbeera bw'etyo. Alabika yali threat eri abantu abamu ne bamutya ne batandika omukolako ebikolobero oba okumulemesa okuyimba. Nange nga bulaba bannemesa. Nawe no ina bakuba enkokola. Bankuba studio ne bagyokya batusibye. Osegeera byonna babikola kulemesa muntu oyo kubaako wakoona. Naye bw'osigala ng'olemerako tuuka Mukama n'agamba nkutadde. Ate bakyalina kye basobola kukola. Jona gwe twogera naye omulungi atulaba oba omulabo omulundi ogusooka musajja mukubi wa bivuga bigatta mu studio n'ajjayo amaloboozi amalungi nga bwe mulaba oluyimba lwa Kireva gye n'ennyimba endala z'akoze. Naye ekimugatta ne Kireva gye kye bafaananya kwe kuba nti bwe batandika okufulumya amaloboozi nga bayimba. Kireva gye Chameleone tamuleka kyekimu. Sebo sooka osumulula eddoboozi. Bino byenkwagala eriyo gwe kiruma sigenderedde. Nange byonjagala eriyo gwe kiruma. Bajja nakwetuga byetwagala nakuba tebitama sigenderedde. Muli bakunywa butwa gwe njagala nga yakuguka. Ye Jona ovaawa? Mva side z'eruwere eyo woyita n'ogenda ekiwoko. Kati bannaluwero kiggwa kitya wano? Wakati mu mbeera ani abaasenguka? Gwe naye omusajja bannange Lutalo Jona tasobola kyusa mu ttooni. Kakati kiringanga bw'onoogamba tirujja toddamu kwogera bw'otyo munnange bw'oyogera onfaanana oba ofaanana gundi tosobola kyusa ddoboozi lyo. Mukama Katonda aba yali kuwanga lyeryo liryo. Ate nawe n'owoomya ebyalaavu kale yimba ebirala. Yimba ku by'obulimi. Nze ndi versatile. Nayimba ne ŋŋamba wafuna toduula toduula abantu tobayitambwa toduula. Buli kimu nkiyimbako buli style njikuba. Nze ndi versatile. Siraavu yokka nti gye ndiko yeeyo. Nyimba ku mbeera y'ensi. Nze ndi versatile muganda wange. Mpozi Jona wali okoleddeyo Lutalo akayimba? Mzeeyo oyo ebyennyimba simukolerangako. Namanyi nti Lutalo mutabani wange. Badde sikimanyi mzee. Ndowooza ki? Nze nga taata w'omuyimbi. Simanyi kyolowooza. Jona ngenda kukolera ki? Era olina kundaba bulabi n'ogamba muvubuka oyo kamuleke. Naye nga wakati mu mbeera abawagizi ba Lutalo bakugamba ki gy'oyitira? Ekisooka nze siina Lutalo lwonna lwe nnina ate okuyimba nga Lutalo oba okumufaanana
nange basooka kukiŋŋamba nali sikimanyi omanyi gobeerawo nga teweemanyi naye omulala n'akugamba nti gundi omusajja oli omufaanana oli owawaliwe wati nti ye n'olyoka omanya nti ddala olina omuntu g'ofaanana kati ze simuyinaako pulobulemu nga bino byempulira mbu abayimbi sima balina zibbiifu beewalana ffe twogera bulungi nnyo tetulina mutawaana era mukwano gwange yesebo olwaleero owezezza ennyimba mmeka gwe nga Jona? ndi mu nnyimba 30 naye ze sinnaba kutaana zo mpitirivu nnyo. Ozi weewandiikira? Neewandiikira bampandiikira nange ne mpandiika. Nze siina lunkulunkulumu nze tebampandiikira nze tebakola ki. Era omuntu waba n'akayimba akalungi ng'agamba nti Jona oyo kasobola omufiitinga nze siina buzibu ng'akayimba. Kati bazzukulu bange banaasikira ki? Kuba byonna kati mu bulamu obyambadde. Ne David yawandiika akayimba ke nayimba. Yakuwandiikayo oluyimba David Lutalo? Teyampandiikira naye yawandiika oluyimba lwe nayimba. Oluyimba kiro yawandiika? Nayimba oluyimba n'omukyala bamuyita Maria Massa. Ana Maria. David Lutalo yaluwandiika. In fact oluyimba lwa Maria mu Massa David Lutalo yali alulimu. Yawandiika oluyimba ne baluyimba bonna ndowooza ne bafuna ekitali kituufu awo ne batakwatagana bulungi. Kati olw'okuba nti tebakwataganya olwo Jona avaawa? Bwe batakwatagana omukyala n'anoonya gw'abayimba naye omulala alugyamu. Kati bw'agenda okunoonya mu ggwanga lyonna ani gw'abalina oyimba naye labwagwa ate kunze ng'ate nze producer we. Kati lwe nkugamba nti osikidde ebintu by'abazzukulu bange nange bw'aŋŋamba tuyimbe ne ŋŋamba nensooka njogera n'omukulu Lutalo. Omukubirako mukulu? Mukubirako tetulina mutawaana. Ne mukubirako ne mugamba oluyimba luno luli biki. Nangamba ati ekiriwo ne mugamba oluyimba luno mukyala yaŋŋambye tuyimbe ffenna naye owulira olyoke ennyimbe naye bwe kiba temuli mu good terms nga ndwesonyiwa sirina buzibu. Nga kati Jona nsobola okulemesa okuyimba nze nyamba kintu kimu kayimbe bulungi nnyo. Kubanga ekyokubeera nga gwogenda okudda mu bigere bya Lutalo awo n'okuŋŋaata onswaza nange kye nakola nga nnyimba akayimba bulungi nnyo era nga nkamuweerezaako nga tetunnabakata nangamba kali fayini nnyo tukata. Bannaluweero bano baana bammwe bonna bava Luweero. Senior David Lutalo, producer Jona. Gwe kitonde Katonda kye yasooka okutonda ku nsi eno era yasooka kutonda lususu lwa fesiyo n'akola ettungulu, yasooka kutonda kayindoko n'akola eryenvu, olwo n'abumba amannyo golabayo akola amasanga kale raba lwaki tosooka n'ojjako ewaka mu kyuma bulungi bwobwo ne tubujja mu kafotokopi tegeeza ne tuzalayo abaana nga lwagaliye byonna n'ebikwetogota omukwano gwo gususa ebirungo mugweke wanza talaba kikondo jangu otyo toyambala kakondo senkulina ntidde bakondo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ŋŋamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.